Calvin Kayanja kaweddemu essaawa yonna yonna bamutwala mu kkooti. Akatambi kano abasinga ku mmwe mwakalabye nga Calvin Kayanja agezaako okusabula Teddy Bugingo olw'ensonga Teddy Bugingo okuva Pastor Bugingo lwe yasimatuka amasasi abadde tagenda ngayo yadde okumulabako wadde okumusindikira abaana be okubeera ng'ate bamulambulako nga bamulabako. Tulidde ebifaananyi by'abajja okumukyalira nga Teddy Naluswa n'abaana be tebaliimu. Tabeetanga n'abaana kujja kulaba ku kitaabwe ng'emagombe yasimbayo kitooke. Goyinza okukkiriza okalinga ekikolimo ekyo ogende nakyo nabadde sisobola kukkiriza kuva wa Bugingo na kikolimo kuba nkitegedde nti Bugingo nali muvumira bwereere. Omukazi omubuyabuya simanyi kyabuulira abantu mu kkanisa. Omusajja bbaawo taata w'abaana bo n'afuna obuzibu emagombe n'asimbayo kitooke n'otosindika wadde abaana okujja okumulabako okumubuuzaako nga wano bwe yandifudde mwandibadde mutuwoowolera nti mumwagala nnyo. Oligirute ki? Bannange tulabye abantu abaawukana. Ne taata w'abaana bo n'atuuka okusimba emagombe ekitooke n'akoma ku mugo gw'entaana n'olema wadde okumukubira akasimu wadde bye byana be bikulu okuba akasimu. Nze Kayanja nsigalemu olwo olutalo Bugingo namwetondedde nga naawe bw'oba ggwe omwetondera kubanga nategedde nti abampalanya Bugingo amagezi mu mitwe temuli. Baganda bange nze nejjusa pamba bwe natwala ku Kanani ngenda kuba Bugingo pads ze yalangira omukazi. Agakatonda mu ggulu nabuukira olutalo lwe sitamanyi bye bikolime bituzunze ensi eno mbadde simanyi na kimbonyaabonya. Amazima ga Katonda mu ggulu nabuuzizza Bugingo nti mukazi wo n'abaana bakubidde ku simu. Bugingo n'agamba sinnalaba ku simu yaabwe nga njagala evidence ndabe abantu be abampalanya Bugingo be batuufu. Amazima ga Katonda mu ggulu. Singa Bugingo yafudde bufi Naluswa singa tali awo tawoloma takayanira bintu. Naluswa bw'oba toli gwe muti toli mu target yakutta Bugingo lwaki tonalinnya wa Bugingo? Maama mutima kyogwo. Abantu bazze baawukana mu nsi eno naye bizibu. Abaana abo oli bafunirayo taata waabwe omulala. Kale gwe ne bw'oba olina ensonga zo ne Bugingo naye abaana ba Bugingo tulina abazadde nga tebalina kye bakontributinze mu bulamu naye nga tubawa respect ng'abazadde. Golowooza gwe mukazi wekka gwe baakasooka okugoba mu maka ate gwe baakuleka na mu maka tebaakugobaamu n'ebyo ne bibagobye mu maka ne bamufuumuula naye omusajja bw'afuna ekizibu ye taata w'abaana abaleeta ne bamulabako n'addayo kyekiraga amagezi. Watulwanya olutalo nga gwe musiru simanyi na ky'obuulira abantu mu kyaki simanyi. Abantu bonna baŋŋamba gwe wanoonye ekye wa Bugingo makula bwe yandikuwadde obutwa wamuyisaamu eggaali gwe yampeesa obutwa nga ne taata w'abaana bo yafuna obuzibu wadde okuteeka abaana ku ssimu bamubuuzeeko. Nze Kayanja nsigale ku ebyo ebikolimo nga nkuuma olutalo lw'omuntu omusiru. Nze simanyi n'abantu kye bakola mu kyaki ya Naluswa babuulira ki? Taata w'abaana be nga yakomye ku mugo gw'entaana abaana tebannalinnya Namayumba nga noono omuwala omukulu ali awo akuuma lutalo lwa kitaawe na nnyina. Gwe tofunangako ati buleke omusajja gwe wasookako yakulina olwaleero gwe muwala wa Bugingo omukulu. Naluswa olina ebizibu byo ne Bugingo bakazi bonna babifeesinga naye obuntu bulamu n'amagezi mu mutwe kikulu. Ffe toyinza tusigaza abagezi ku layiniyo tosobola. Nejjusa bwejjusa paadi ze natwala ku Kanani mbunkuba Bugingo olw'okuba nnyingidde mu bye sitategeera ekyo nkyejjusa bwejjusa era sakkiriza kuva wa Bugingo na kikolimo kasita nategedde nti tokubanga ku ssimu abaana tebamukubirangako mu bifaananyi sibalaba ne mu kitabo ky'abajja okulaba ku bantu abajja okulaba Bugingo tebaliimu neŋŋamba siyinza kugenda na kikolimo. Eyo nno ye vidiyo omukulu Calvin Kayanja gye yakoze egenda omutwalisa mu kkooti. Teddy Bugingo kigambibwa alabika avuddeyo ayagala twala musajja ono mu kkooti olw'ebigambo bye yayogedde mu katambi ako. Calvin Kayanja mwennyini yabyeyogeredde ti Teddy Bugingo ayagala mutwala mu kkooti olw'akatambi ako koova okulaba. Kakati kambawe Calvin Kayanja era ng'atutegeeza ng'omukyala Teddy Bugingo bw'agenda okumutwala mu kkooti olw'akatambi ako neera tukomewo n'amawulire amalala mangi nnyo ddala. Mami mpulidde nti ontwala mu kkooti simanyi nakulebudde nakuvumye. Okuleka ng'omulamuzi aliko ekikyamu ku mutwe yajja okugunsalira. Nze ku nsi eno simanyiyo kulebula simanyiyo kuvuma kusinga kwawukanya mwana na muzadde we. Oli mubuulizi wa njiri.
abantu obabuulira njiri ki mu kyakiyo ng'ojjuddeko enge ku mutima nti ne taata w'abaana basobola okukoma ku mugo gw'entaana emagombe n'asimbayo kitooke n'otasindika baana kugenda kumulabako. Bwe yandifudde tewandirinnye ku mulambo gwe oba wakoze loosi wabadde oyagala afe kiraga kifaananyi kimazima ddala. Maama si gwe yakasooka okwawukana n'omusajja. Ffenna twazaalibwa mu bakazi banjawulo. Leka kulaga mpisa zitabangawo. Leka kuteeka baana mu ntalo zo. Bano abaana mwembi babeetaaga oba mukolagana oba temukolagana. Oli ye kitaawa w'abaana ono ye maama w'abaana. Mwenna mulina okufuna respect kyenkanyi. Tulabye abasajja abajooga abakyala ne babagoba ne mayumba mukazi nadda mu muzigo. Ne musajja bw'aba yakwatamu ebibye kitegeeza ya respectinga abaana naawe naako respectinga n'amaka n'agalekawo. Ntegeerekese. So nga tonnagenda mu kkooti weetaaga kutuula butuuzi ng'omubuulizi w'enjiri nti kyenkola kya Bwakatonda oba nsiga nsigo nkyamu eri abaana be twazaala n'omusajja. Kubanga mu buntu okukyawagana n'okwawukana weekuli. Oyinza okuba teweebuuza ku bantu naye tekisoose wuwo wekka. Abakazi basiiba baawukana n'abasajja. Tolinda kufa bannange tusobola okubeera mu bufumbo nga tetukwatagana. Bamale kumutomerera ku geeti tumale kutuuka kwewa butwa. Omusajja bw'aba yava mu nju n'akulekamu n'asalawo akwata obulamu bw'ayagala. Maama ensonga ezo zizo na musajja sina baana. Abaana mwembi babeetaaga. Ono ye taata togenda kukeera kuba waayo taata mulala. Kaabe mubi atya, kaabeerenga atya, oba yakuyisa atya, ye taata. Ne bakyala banno bangi maama. Njagala owuliriza akatambi kano nga tonnantwala mu kkooti kuba baŋŋambye ontwala. Ne bakyala banno bangi abaawukanye n'abasajja. Naye entalo zaabwe tebaziteeka mu baana. Kubanga mu kyonna ne Bayibuli gy'owulira etugamba tuwe bakadde baffe bitiibwa n'okubaagala ennaku zaffe ku nsi zibeere nnyingi. Abaana bo ddala balina ennaku nnyingi nga ne kitaabwe yakomye ku mugo gwa ntaana ensi yeekulumbulula egenda okumulambuulako ababo tebannalinnyayo naye nga y'abazaala ye yabaleeta ku nsi eno. Osuubirayo okuba wa taata omulala. Era nze bino bw'oba ontwala mu kkooti bitegeke ku mpapula bombe evidensi nti abaana abo olibafunira kitaabwe omulala. Era ombuulire mu mutima ki taata w'omwana gy'ayinza okukoma ku mugo gw'entaana omwana n'atalinnya mu maka ge. Bannange ffenna twazaalibwa mu bakazi banjawulo. Naye singa omuntu afuna ekizibu olaba omukazi agenda n'afumbirwa maka malala naye n'afuna ekizibu n'okwata omwana n'agenda n'amulabako ku musaawa envannyuma oba esembayo. Ne maama omusajja yakkola kyekyo nnyo ekiyinza n'okugamba nti abaana temuyingira nnyo abakazi babakyawa enkya n'eggulo ne bafuna abakazi abalala. Naawe singa gwe yayagala okuva mu bufumbo nti ogenze naye wandibadde ogenda. Baganda bange obufumbo sikkomera olw'okuba nina akaweta ku mukono kati kambeere mu mbeera nga seeyagala na muntu tuli mu mbeera yakutta tutuuse tukyasobola kubeera wamu naye mbu tukuuma mpeta. Bwe tutuuka akaseera nti tukyasobola beera wamu keesi ezimuziwulira baamutomeredde ku geeti baamuwadde obutwa baamutuze omukazi yamugulidde ab'ebijambiya kubanga batuuka akaseera nga tebakyakwatagana tebakyasobola kubeera wamu. Naye olw'okuba baagala babasanyuse nga bali bumu. Bannange buli muntu yenna anoonya ssanyu ku nsi. Leka omusajja agende gy'afunira essanyu naawe onoonye gy'ofunira essanyu. Ebintu si bya mpaka. Maama gy'entalo zo mu baana mu baganda bange. Gy'entalo zo mu baganda bange. Kinnuma nnyo nti tebannalaba ku kitaffe. Wama batiimu Bugingo ndabye muli kuno mugobagana n'emiyaayu. Emiyaayu mugiveeko tugenda kugisomesa mpola mpola. Temuyombagana na muntu. Entalo zino twazirwanako. Naye kati ssaawa ya kusomesa mpola mpola. Gwe likinga video giweka like okole ebirala. Emiyaayu giyombe gikole gitya. Butereevu oyo nno ye mukulu Calvin Kayanja. Essaawa yonna yanditwalibwa mu kkooti. Bwatyo ye bwe yabyogedde nti omukyala Teddy Bugingo essaawa yonna ayagala mutwala mu kkooti olw'ebigambo bye yamwogeddeko mu katambi kali ke nasoose okubazannyira
mwe mwabadde omwami ono Calvin Kayanja ng'asabula Teddy Bugingo bubi nnyo. Era ndowooza kaŋŋambe nti ke katambi akagenda omuviirako ebizibu. Kaŋŋambe ke katambi akayinza okumuviirako ebizibu anti owulira ssaawa yagenda mu kooti. Ssaawa yakumuwawaabira olw'okutema kalebule, olw'okusala ebigambo ku Teddy Bugingo, olw'okuvuma n'okuvvoola Teddy Bugingo. Njagala ogende mu comment section ombuulire wamma ggwe olowooza kino Calvin Kayanja kye yakoze kyekituufu? Calvin Kayanja okujja n'atabukira omukazi wano ku social media n'amulangira obutagenda kulaba kwe yali bbaawe Bugingo oluvannyuma lw'okusimattuka okubibwa amasasi. Olowooza kino Calvin Kayanja kye yakoze kyabadde kyetaagisa? Endowooza njagala ogintere mu comment section. Wanaani musobya? Teddy Bugingo bw'akwata Calvin Kayanja n'amutwala mu kooti aba akoze bubi oba aba akoze bulungi? Genda mu comment section otubuulire. Omanyi waliwo ensonga nga za family nga si buli muntu nti aba ateekeddwa ziteekamu ennyindo. Waliwo ensonga nga zo za family nga bajja biyandolingira eri, kati gujja vva eri omalega gwa bugwe mu bikopo by'abantu ogende weekange nga ofunidde mu bufunyizi bizibu. Kakati njagala otubuulire mu comment section tuwe endowoozayo. Wanaani musobya? Calvin Kayanja yabadde mubi okubuulira ku Teddy Bugingo? Calvin Kayanja yabadde mubi okukolokota Teddy Bugingo n'amulangira obutagenda kulambula kwe yali bbaawe taata w'abaana be, n'abaana be nnyini n'atabasindikayo yadde okumulambulako okumulabako? Njagala ogende mu comment section otuteeremu endowooza yo. Golowooza ani musobya? Teddy Bugingo abiveeko abireke, Calvin Kayanja amuleke ayogere bwogezi, oba Teddy Bugingo omuwagira agende mu kooti Calvin Kayanja abitebye okweyingiza mu bitamukwatako? Genda mu comment section obeere nga otuwa endowooza yo. Gwe ku ki kyolowooza ekituufu? Oli ku sayidi yani? Oli ku sayidi ya Calvin Kayanja oba oli ku sayidi ya Teddy Bugingo? Ntere endowooza yo wansi awo mu comment section. Kale oba tugambe nti approach ya Calvin Kayanja yabadde mbi oba kali Kayanja yayogeddemukko bubi? Genda mu comment section obeere nga otubuulira gwe ki kyolowooza. Naye nga ekyamazima essaawa yonna tulabika tugenda mu misango mu kooti ejja Calvin Kayanja ne Teddy Bugingo okusinziira ku bigambo bye yamwogeddeko. Bigambo bya Calvin Kayanja yennyini yabyeyogeredde nti bagenda kumutwala mu kooti. Teddy ye nga ye omuntu tannavayo kubeera nga kino akirambululako nti agenda tutwala Calvin Kayanja mu kooti, naye ye Calvin Kayanja agamba mbu yabiwulidde nti bagenda mutwala mu kooti. Katulinde bikyate ebinaava ku ludda obyo. Tujja kuba tubikutuusako wano ku Jika Media. Jjukira tuwaayo okubeera nga tukutuusako updates zonna ez'akabi mu ebutereevu. Nyongera okujjukiza tyobadde ku Jika Media era nga gwe nawe natanaba kulabika nga osubscribinga. Genda maaso subscribinge, olaikinge, okomentinge ate era osharinge. Toyagala kutaninga on notification bell yo, butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba usanga kalangu onauna toka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportinga mu emirimu gyange gino. Kwata mu kigalo butere video ino jja kubeera nga ogimperedde like. Mwabatwabira ebweru w'eggwanga kusana mwate abatwabira ne waka mu ggwanga Uganda, nyongera okubebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Subscribinga, likinga, tera n'endowooza yo mu comment section. Era weekumire ku Jika Media, amawulire tukyakuleetera mangi nnyo amanyuvu, agaakagwawo, agookya, ogenda kubeera nga ate ogasanga wano ku Jika Media. Kale munzikirize mberekereze mubeere bulungi, mweraba.